tikula nsumulula Wulululululu. Hallelujah, 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 hallelujah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hallelujah, hallelujah. Warokoso exonosos music Ibrahim Kasage manyagangi yatagenda for Uganda. Olwalero ndi musanyu lisinga ko neryomo chiwagonja omuganda agamba nti ekibanyi kya kugwana menvu. Ibrahim yatagenda for Uganda nsinzide kusetendekero emakelele. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baneza kino sikirabanga nga mwogedde bigambo nga mwogedde kino ne mwogera kiri muyise amuza sebunya byonna kati olwaleero kabibakalire ku mimwa bemwa temuliddamu nze kino sikirabanga omuganda agamba okutambula kulaba okudda kunyumya kati nasoose nentambula ku makya kati olweggulo luno ndi mu kunyumya eggulire eririwo mensi yonna kyetuliko kati teri kufiirwa teri kuki omwana wattu omulungi Sebunya Hamza Sebunya ow'obunnya ku mutima ne ku matama ate nga mu waleti temuli bunnya waleti yeegolodde bwetibe bamutikidde kati enkoko kazikaabe omukyere kagugweri ezikuba same wandege enkoko katuzirye banange tugenda okulya anize ndi timu naye nga omulungi atuwuliriza oli ku Wolokoso Exonosos Music tusinzidde Kasozi Makerere era wano ewandege ya district ye Kampala mu ssaza erimanyiddwa nga Kampala Central omubaka Muhammad Nsereko wetusinzidde olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Hamza Sebunya atikiddwa diguri ye beddu buli kyenyogera njagala obeere ng'owuliriza mpola sagala muntu akola ensobi zikoleddwa ku social media kati tuliwo kugolola nsobi abantu bagamba nawulira ekigambo mwana nagamba nti Hamza oyo somebe obusawo wa kinnansi Hamza oyo musawo Hamza oyo Hamza musawo waddala gumidde atali maama fiina musawo agumidde beddu era ng'embeera eriwo olunaku olwaleero njagala nsooke nkuyiseeko mu bino byotalina kubuusa maaso. Of course, not all bloggers can detail what I'm going to detail. Kanonkaise mu luzungu. Ekisookera ddala Hamza Sebunya mu family mwava. Hamza Sebunya taata yafa. Mama mulamu. Kyekisookera ddala. Hamza Sebunya yebba w'omuyimbi Rema Namakula. Bakola okukyala, ne bakola okwanjula, ne basiba n'ennika. Bano bateekateeka genda kukola hijja ne umra. Insha Allah weli travel jabatu alabakole hijja ne umra insha Allah. Hamza Sebunya amaze ne Rema emyaka 3 gwomanyi myezi 4-5 biki ebyobufumbo biveeko ebyo bano beera badda nze nene we nabasanga nabasanga mu kifo ekimu Rema nangamba banga tatulabye tuyiteko nange kye nakola nembayitako be Hamza Sebunya atikiddwa bannange sikirabanga kosi gy'abadde asoma bagiyita Human Medicine and Surgery. Kosi eno agisomedde emyaka emeka ojja kubuuza ekibuuzo kino. Hamza asomedde emyaka 5 egyekutte zino kosi z'abagezi basemyekozi abaakolamu mu bwongo. Waliwo basemyekozo mu waleti nga bakola mu waleti, waliwo basemyekozo abakola mu bwongo, waliwo basemyekozo nga bakola mu kanyama. Kati Hamza semyekozo eyakolamu mu bwongo. Zino kosi siza abalemwa omwana atekko kubanga yakoze zi PCM, PCB ku HS awo ng'obubonera 25 oba 2 nga yabbye wali general paper akabonero kalamba n'avuna zi AAA. Ate zino kosi bw'ogiyita government ng'ekuwa akasente ng'omazeeyo
bw'otamalayo ng'olina akasente nga bazaddeyo banyigamu ekinusu ng'osoma. Myaka 5 gy'abadde asoma. Specialization, area of speciality, njagala ntugitunuulire. Hamza atikiddwa amaze obusawo avunaanyizibwa ku ki? Hamza avunaanyizibwa ku ddagala ly'abantu, okujjanjaba abantu nti bulo olina koofu, nina flu, ono ayalidde nnyo bamukube enema nti Hamza ayingirawo, ono yakoze eki nti kola bwoti, nti ono yakoze bwati. Then n'avunaanyizibwa ne ku kulongoosa sajjale nti kati Bad Black bamutereeza ennyindo. Ezo sajjale ezo zetwogerako ez'ebbeeyi. Michael Jackson yayagala okukyusa ennyindo agikole ennyindo ebeerenga y'abazungu adde kaddugala. Ezo sajjale nga bayita Hamza okuva e Uganda, ng'alinnya agenda India nga yakola sajjale, ng'adda ng'atuwa omusimbi nga tupika kintu. So bwe nvaayo eyo njagala nkunnyonnyole bino obitegeere. Hamza waatikiddwa leero we bamutikkiridde nga omuwendo gw'abaana abatikkiddwa gubadde 1,359 be bayizi abatikkiddwa olunaku olwaleero. Nkiddamu 1,359 be baana abatikkiddwa. Abavubuka bakoze ebitundutundu 49 n'obutundutundu 5 mu lufuutifuuti nga bano basaawomerwa mboona ogamba nti 49.5% babadde basajja era nga bakoze omuwendo gw'abaana 689 be basajja. Abakyala babadde 50.5%, obutuntundu 5 ebitundu 5 n'obutuntundu 5 bakoze kakaaga wonna omugatte babeera 682 be bakyala abatikkiddwa. Then nga nkujjeeyo eyo njagala nyongera okutegeeza ky'obadde tomanyi oba ky'obadde omanyi kyennyongera okukkaatiriza. Hamza abadde wa mukisa okubeera mu graduation ya Makerere ey'amakumi ana, the 40th graduation ceremony of Makerere University 2020. Nga tuvuddeyo eyo wonna omugatte ba graduates babadde 1,300. Thank you so much. Ate nga nkujjayo eyo abadde abatikkidde omugenyi omukulu abatikidde avunaanyizibwa ku mukolo guno abadde chancellor wa university eno ow'ekitiibwa Professor Ezra Suruma, ngono yaliko minister w'ebya kano Kahaji Bumali akathimbe komba kuddusu n'otonyeza mpola mpola. So omukolo guno gubadde Makerere ku ssettendekero era nga bulijjo security ebeera tight. Hamza Ssebunya musawo agumidde. Hamza Ssebunya koosi zino ez'obusawo omuntu asoma asasulwa. Bino byowulira nti ba intern doctors e Makerere beekalakaasizza akasente kaabwe ensako yaabwe erudde okutuuka. So abaali babuuza nti naye kati oyo ajja wesente niyo abadde asoma asasulwa. Wadde ekisinga obukulu akasente ke kabadde katini nga kamunyoto naye kabadde kajja. Era akasente kano kabadde asevinga n'akolamu ebintu bye, n'agula obusuuti, n'asala omutwe, n'asala ekirevu, n'akuuta erinnyo ne bamukuuta engalo. Hamza y'omu ku basajja abasinga okugonda engalo mu Africa okusinziira ku research. Hamza y'omu ku basajja abatini ennyo abalina amannyo nga gatukulanga amazzi ku ttimpa. Naye Hamza mwana gw'onyirira. Nze sinalaba musajja anyirira nga Hamza. Naye bannaye ne Kenzo naawe onyirira. Nakuguddemu awo ku kasaawe ka KCC awo akomupiira Kenzo onyirira. Bale Kenzo onyirira ne siraba anyirira Kenzo. So mu mbeera eno Hamza tukuyozaayoza. Congratulations brother. Kongs. Owaayi lwaki siwa ku bantu Hamza ayogereko? Mubawe. Kankuwe ku Hamza owaayi. Lubaali w'omulamu tasamirirwa. Kansooke mbawe ku Dokitali Hamza Ssebunya. Taata w'omwana wa Rema omulenzi gwagenda okusooka okuzaala, because Rema agenda kusooka okuzaala mwana mulenzi era nga olubuto luli mu myezi. Hamza gwoba obitunnyonnyola wuuyo. Mbaagala pati si ya leero, egenda kuba mu wiiki eno naye si ya leero. Si eki Yeah, I'm really so delighted about this achievement. I thank the Almighty for this.
And of course, I know what I've achieved today is going to not only benefit me as a person, it's going to benefit the whole nation at large. Yeah, of course, studies are never easy. It's a journey which has challenges, it has happiness at times, but of course, a medical profession is never a smooth path. There are a lot of turmoils, and me personally, with my busy schedule, but of course, I had to create time for studies because I had a career to pursue. I had a vision. I think my biggest challenge was accommodating the two things, my busy schedule and of course school. But I had to. That was the biggest challenge. But I loved what I was doing, so I had to create time for it. I have a day planner, and I was never stressed about tuition because I've been on government scholarship. Mbagejja twabaga nti mbaga bwe mbaga egenda kubeera eriwa yaguno omwaka sebo ngenda gitegeera abiriwe byagwa. okay Thank you so much. Ne kati bannaye tubeere bamazima kikyotawulidde naye gwe akaana koogera kano omukolo ngenda kubamba tegeeza gwaddi graduation eri era naye ajja kubeerako security ngeri tight ng'okwanjula si kulaba bayaye nga mweyisaayisaawo kwagala kuba dokitaali ngolo ku mannyo abayaye mayimu amaye okweyisaayisa ne mwezi eno. So Hamza, congratulations. Rema, I think now it's high time oddeyo omala degree yo. Amaka g'abasomyeko ge gawomogose awo njawukana ne Sebatta yagamba amaka g'abasomyeko ge gawomoggoka awo njawukana nawe naye nga Rema nawe ddayo osome omalirize. Good enough. Oli mukyala nawe yayita bulungi senior ey'omukaaga baŋŋamba wayita na flying colors nga zibukabuka mu bbanga naye nno ekigenda obbeerewo Hamza ekiro kino ne Rema olaba kibale kissa kinegula nga tonnamala bitabo kati omwana kawe mwana munne kye bayita ebyalo kamuwe buli byonna. Anyways, kitegeeza Hamza is a full doctor, is a medical doctor, is a qualified doctor. Si doctor bino simanyi doctor niyo doctor ngenge is a doctor, a medical doctor by profession. Myaka 5 ng'asoma era abadde ngewandegeyawo nga nze mulaba ng'ayita ku nkoko ezo ng'ayita kompite n'atunula ku nkoko ezo zikubasama ne chips n'aziyitako n'agenda eri n'alaba abawala b'e Makerere abo nga babitigguka abo bakkirira ku bitaala ebiwandegeya n'abayitako n'alaba obuwala bwa YMCA n'abuyitako n'alaba obuwala bwa MBI n'abuyitako naye nga yamanyi nti Katonda alina kye yamutegekera. Era by the way Rema yali mu bitaala wewandegeya awo mu jaamu olumu n'alaba Hamza we wava vibe y'oluyimba olwo olulimu Deep in Love vibe yava wandegeya ku bitaala. Hamza yali aveeri Makerere n'ebitabo bw'ati ng'akkirira kati Rema ng'ali ku wandegeya ku bitaala awo asalamu ku poliisi n'alaba Hamza kati awo Rema yali n'ani ne Kenzo we yayiyiza oluyimba Deep in Love ng'agamba Allah ya Allah oba abeera muyaye abeere oba abeera dokita mbeere mukyala dokita because ye Rema yabala zaala nti kano kalya kano tekalya kano bwe kalya ng'ampitawo so zaala we Hamza n'abeera dokita. So mukyala dokita badokita naye abagenda okubanga kaadi okuweereza bareeba bali bagenda gambanga the family of Dr. Hamza Sebunya olwo Rema nga naye avaayo tikula nyiganyiga naye Hamza otukula okuva lwakola omukolo kaweiti keeko by the way tosukkawo wosusizaawo weiti ogenda kufaanana ekitategerekeka. So let's keep it that way. Hamza,
Kong's brother Hamza. Walokoso Exo Northwest Muji njala kutumira ku mukyala amanyiddwa nga Esther Nakawoya nga ono agenda kwesimbawo ku bwa Woman MP na Kaseke District mumulabiranga ddala mwannyinaze ono. Batata baffe banjawulo naye maama waffe omu. So mumulabiranga ddala owekitiibwa Esther Nakawoya ku bwa Woman MP Nakaseke. Abantu be Nakaseke nzija nonyeze mwannyina nga akalulu mumulabiranga ddala 2-2 ate naawe Esther, don't chicken out my beautiful sister, don't chicken out, remain in the race. Zabike empiira 2020 Walokoso Exo Northwest Muji gasookera wano ne gabuna awalala. Idris Lukwago yabadde ku kifaananyi, ku ddoboozi kubaddeko omukulu Daniel Mugoya, Tony Senabulya n'atematema, ate Kiza Clement na overseeing the general overview of the works. Ne tukugamba nti 2020 Ibra K atagenda I sign out. Dr. Hamza, hallelujah, la ilaha illallah, hallelujah, assalamu alaikum. Wolokoso Exo Northwest Muji. See you.